Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Glosh Media ne CEO ago oli naye CEO ali wano mukyala wa Kabinyo tusanyusa okulaba alina tabbu era n'omukutu mugubeereko nnyo tujja kubangako ne kuno mpola mpola akati ne waffe wano bakimanyi gyetukayanira ye Kimbo waye muntu gwensinga okukola naye nga tukayana bukayanyi takkirizaako byenjogera naye omubaka wa parliament akiikira abantu ba Mawokota South Council of Nsibambya asaanikidde amawulire weekend eno yonna ensonga ezimusaanikiza amawulire ziringa 2-3 naye tugenda kwesiba nnyo kweno ey'okujja ebintu mu constituency. Yes. Nabadde alina ku interview emu yabadde n'agamba nti kituufu tebalimba byonna bijjeeyo naleeta amasanyalaze nagabajjeeko nga tutte naleeta ebimotoka bya kasasiro kati bigera Nairobi kunkolera ssente ngenda ziba ekikomera nga ndi munda saagala bantu nkola ki yataddewo omusajja eyo enkola yentuufu nze nakugamba nti anti ensi bwetyo bweri mpankuwe okyegedde kaabe mukazi okyegedde kaabe mukazi era kasita omugamba I love you nga tumuteereddeko omutwalo n'amala omwaka ng'akyalaba I love you every day atuuka n'akuta I love you ebeera eba tefaanagana kati be electorate balina okusooka okutestinga ku bantu nga bansibambi nze nsibambi kyeyakoze nze nnyinza obutakikola naye ate mwegombana nnyo era is my role model mpulira nga ekirina okukolebwa omukulembeze yenna n'ogwa akalulu n'ojjayo ebintu byo si kugwa kalulu kuno tekwawadde kugwa kalulu kano bamumanyidde bumanyiizi omanyi waliwo akalulu kolaba nga ogudde bugwe ontegedde ekisooka abantu tobaweerezza oba oli awo tebasiimye nga balinaye nga muli okiwulira nga nawe muli olaba nti abantu bano babadde bansuubiramu kino saakisobola nedda saakisobola kubanga ebintu ebyo byonna byonna byajje mu constituency si mulimu gwa MP obikola MP si yaleeta amasayaze mu constituency MP si yateeka ebitaala ku nguudo MP ebyo si mirimu gye si yaleeta ebimotoka bya kasasiro tasima kaabuyonjo ku myalo MP ebyo si mirimu gye naye bw'abibakolera ng'alaba obwo obwetaavu weebuli ate ng'alina obusobozi ng'ate alina obusobozi n'akwata ku musaala gwe kambikola ebiveewo after all nze mukulembeze waabwe ontegedde ate mmwe ne mujja ne mutandika ne mufuna buno obusajja bwammwe obusiriwaza abantu bwani obusajja bwammwe obwo obwa Nuupu obusajja obuyaayoyaayo obwogera ebyobufuzi ebyokulimba obulimbi abantu yamuwangula na WNRM anti wuliriza WNRM nkimanyi bati nkugambye nze Matyazi ndi WNRM ekyakoleddwa mu happy ono WNRM kati abireete oli musiimu ne Council Nsibambi yes WNRM gwe balonze abireete because si buli WNRM nti ategeera no ezegaza ogamba Council Nsibambi abalonzi kabamalemu ejjooga eryo fujjo era nze ondaba nze bwe nali ndi mu gundi bwe nali ndi mu kalulu nze nagamba nga abantu aw'okulonda nze saagambako bulolaba yero tiikinga bulaba di baasi tiikinga saakyogerako era siikyogera si buli awali baasi nti olina otiikingawo londa gwolaba waliwo baasi ng'oli agirimu ng'ategeera waliwo abagyerimbikamu be tutayagala kati nze simanyi ono gwe balonze oba naaba mulungi
That's my point. Oyo bamita Susan Nakawuki. Mukwano gwange nnyo ate nno yaliko nombaka parent we Busiro. Wuliriza mukwano gwange nnyo ate mwagala nnyo. Naye nze ekikolwa ekyakoleddwa. Kati abantu tebalowooze nti nno nsibambi. Yalikola kwagala kalulu. Bwe kaaganye kati yakoze ffojjo. Nedda. Already agenda obikola nga already gyali. Nze sagala tutunulire ensibambi. Na Nakawuki yamuwangudde. Okategedde? Njagala tutunulire abantu n'ensibambi. Issue ey'abakulembeze abawa abantu ebintu abantu ne babeefuulira. Ontegedde? Kubanga nze Nakawuki n'akalulu nakamunoonyeza. Ontegedde? Naye newankubadde abadde we nalemu munno. Nakamunoonyeza akalulu. Naye ate nsibambi bw'abanga yavuddeyo naawe ezo zonna ensonga ze yakolera abantu. Alina omwalo gye yazimba kaabuyonjo bamuwadde obululu 3. Ne bamuwa obululu 3 baggyeeko ebintu byo. Akulyedinza emirimu mu kitundu. Alina gwe baalonze kati gwe baalonze abibakolere. Alina kireizi nsibambi kireizi awo. Alina Jalia City. Alina bimotoka ebisombakisa abaana. Nze Professor Nsibambi with all due respect kye yakoze nze sisobola kikola naye kati gwe gy'otasobola kukola lwaki okiwagira omuntu akikola? Nedda ensi bwetyo bwefaanana. Osobola okukeera ku makya nga gwe tosobola wasa abakazi 3 naye ng'ate abawasizza tomulinaako buzibu era nga tebajjula. Naye kakati kyaba kyabulabu kugenda naawe n'owasa 3 ne basula enjala. Naye kati Nsibambi teyasetinze presidency kubanga bwe kiba nga yakoze bwekyo ng'eriyo n'abaka era abalokole. Nedda Nsibambi alina obulumi obulala behind him era abadde ajja abwogerako. Abantu bano bamuvodde humiliation. Bazze bamuvvoola. Tasobola funa bululu 3 we yabasimira ttooyi bantu 3 be bakagipamamu. Kugamba that's the whole thing. Omwalo omulamba nafuna obululu 3 kati okwo kuvvoola. Omanyi obaawo kye bayita tight competition. Tight competition kacyankaneddeawo mu kubala. Naye bano bantu bennyini era Nsibambi tagamba nti Nakawuki yamukoze eki? Yamubbye. Abantu be electorate abalonzi be bamukoze eki? Actually ndoza bamuwadde kyakusatu Nsibambi. Yes. Kakati lwaki yandifunye ekyokumeka? Ekyokubiri. Kakati ebyo byonna Wasajjamba yakwata ekyokola NUP. Ebyo byonna bikulaga. Kati ate jjukira abululu bwa mwami Nsibambi bwalazeebwa bwagenze ba NUP. Bano ababadde bawoza nandi ne wa NUP abadde awo. Owa NUP abadde avuganya mu kifo ekyo. Yabaddewo nga ssente bwa district. Sigala naye alina ababeera. Exactly. Ekyenkugamba nti kakati be mwawadde babawe. Simple. Lwaki tulwanira ki? Kati kitegeeza omugugu gwonna ogukwasizza Nakawuki. Maama Nakawuki mukwano gwange nnyo nno. Ontegedde bulungi nnyo. Yali mukyala Magoola. Ate oyagala kuwakana. N'abaana aba bamulinamu. Yali mukyala Magoola n'avuganyako ku baka palamenti e Busiro n'amala n'akivaako ekyo n'agenda Mawokota n'avuganya Makuta n'agwa. President Museveni n'amutwala mu palamenti ya East Africa ya EALA n'akoma n'afumbirwa ambasada gwe bayita Alintuma Nsambu. Essaawa zino Nakawuki mukyala w'Oweekitiibwa Alintuma Nsambu amasada wa Uganda ngenda kuvaawo ate badde nkwa information nange njirira wano teyeetaagisa wano gireese nnyo tenda bakulu nkiremezaamu nze bwe ntandika ku bantu kikuyisa bubi gwe kikuyisa bulungi but badde nkugamba that's not the issue. Omanyi tubeere bamazima ebintu ebimu tubitunuulire ideologically. Nze saa kutunuulira gundi Maama Nakawuki, saa kutunuulira Professor Nsibambi. Nja kutunuulira ku kyakoleddwa nekyo kitegeeza. Ebbanga ddene mbadde njanjawera ku electorate abalonzi baffe be basingidde ddala okubeera n'ekizibu ekisinga okuba ekinene nti balonda nga be balonda tebabimanyi babanga abatali sure kwani gwe balonda. Kati babanga abatali sure kwani gwe balonda.
tebamanyi kye baagala abalonzi. Kye banene okubuuza nti abalonzi baagala ki? Abalonzi tebamanyi kye baagala. Omusajja abasimidde kabuyonjo omwalo mulamba. Abalonzi babeera excited. Abalonzi babeera nnyo mu bigambo ne beerabira actually the reality of the matter. Kyobola nti babagula ne babagula nga bagula enseenene. Bwe ne bamuwa gumu kitundu n'alonda naye nga ekifo ky'alondera oli agenda kumalayo emyaka emeka? 5. Abalala bakyamuukirira olwa kalaazi. Ffe tuli NRM wano, ffe NRM wano, ffe NRM wano, ffe NUP wano, ffe NUP wano, ffe NUP wano. But at the end of the day, tunoonya kibiina oba tunoonya buweereza? Tunoonya buweereza. Kati oli bw'aba akulaze nti alina enkizo n'obuweereza asobola obukola. Lwaki tolonda obuweereza? Because ekyo kye kizibu kyo. Essaawa eno bakaaba masannyalaze. Ontegedde? Ofunye agaleese. Ate naye mumukubye. Ontegedde? Kakati kulina okuddayo wali mu kulonda. Electorate be tuyita abalonzi balina otandika okubeera reasonable. Bategeere kiki kye beetaaga. Nga tebanabala kugenda mu byakulonda basooka bategeere ekifo kyaffe ekyetaaga ki. Kale kyani ayinza okukikola? Gavumenti bo bennyini okusomesa abalonzi. Wuliriza electorate nze nakugamba era ebigambo bye nkugamba olumu bye bikunyiiza naye ng'ate bye bituufu. Nakugamba fano mu Uganda abantu abasinga beetaaga tubalondere tebannatuuka kulonda. Tetunnaba kutuuka ku level eronda ffenna because nakugamba akalulu obululu tosobola kuŋŋamba nti akalulu kakenkana n'akamaama wange ono kenkana akamuganda wange oli oliraga nti eriyo omuntu omu asaana akulonda obululu abe n'obululu waliwo omuntu omu ng'alonda akalulu kamu naye ng'asaana kuba na bululu 5 ng'alina kuba n'obululu 100. Kati teebereza kati Hamu nkuwa example ya Hamu mu kibuga wali wawangaalira akalulu ke kamu kenkana n'akako si kange kenkana n'omwana asula ku mwala gwe ye gwe yazimba naye omwana we bw'abanga yafuna mukisa n'afuna ID akalulu ke kenkanira ddala n'akahamu. Kakati kitegeeza ki nti Hamu abasula ku mwala gwe bamusalirawo mu Kampala kuba bangi okusinga ye atya kyabulabe. And that is era nze ebbanga lyonna ne babadde bamwogerera bino byonna bine bya the electoral reforms. Reforms zirina okubaawo nga tuva ku nsonga ezo zonna. Reforms tezirina mwe mutunuulidde wali gundi wali ku electoral commission mwe mulaba electoral commission erina okukyuka simwe balanga bubi lwaki balanga leero nalabye gundi Lubongoya munneyo lumanyi Lubongoya bw'olwa n'abantu nga Muganda agamba nti buli agwoyita naye nkubulira empisa zo. Lubongoya y'omu ku basajja abaali reasonable munno. Naye ne Lubongoya kati atandise okwogera nga fuutu soja. Namulabe mu vidiyo emu ibadde bamukyaziza ku leediyo n'agamba ng'ayogera ku by'obululu nga bwe bujja nti Bobi Wine yali alina okuyitawo ng'alina okuba nga yawangudde era ekizibu kye nalaba obululu engeri gye bwali bujjamu ng'abulanga naye tatubulira natubulira gye buvudde. Lubongoya must be informed nti eggwanga lino ekisooka tubali tujja twogera ku reforms. N'omu ku be baagoba mpuuga yali mu bya reforms ng'ayogera ku bya reforms nnyo. Naye reforms ziri so necessary nti obudde buno wenjogerera naawe obululu bwaffe tubulonda bubi okuviira ddala kulonda okuviira ddala ku bantu bebeesimbawo levels okutuukira ddala ku babulangirira. Bwe mbuulira lwaki omuntu yandibadde olonda akalulu olwaleero n'olonda akalulu nga kalina okulangirira mu ssaawa 72 oba 72 72 hours. Naye njala nkubuulire Uganda eno nnene erimu abantu bangi ntegedde agamateeka gaakolebwa nga Uganda erimu abantu miliyoni zange mmeka 4 5 10 abalonda baali mu miliyoni nga 2.5. Olwaleero tulonda abantu miliyoni 6. kati bakalangire mu wiiki si kalangirira mu wiiki twandibadde tutandika ffe okulonda mu mwaka ogwokuna nga tutandikirawo okulonda gweteekayo akalulu konsirike tulondera mu masaza mulonde. Ekyokubiri kye tulina okukyusa tosobola kulonda akalulu mu lunaku lwe lumu ng'olonda abantu 3. Ontegedde olina woman MP olina main MP olina ne president tekisoboka wajja kuba confusion kwaba 3 kuliko kubagenda okubba kubanga owa NUP
woman tasobola kutunula ka president we Kyagulanyi ng'akati anabakatereeza kati akakyagulanyi bajja kabba owa NRM tasobola kutunula ka Museveni wano ng'akati banakalangirira aka Museveni bajja kabba. So kitegeeza ki? Kitegeeza nti enteekateeka we need reforms. Era bino byolabye aba Professor Simambi bye bakola. They are reacting straight. Bakulaga nti reforms tuzeetaaga. Abantu tebamanyi kye baagala. Abantu baffe betulonde abalonda tebamanyi kye baagala. Tebali lwedde. Kati abantu confused. Abantu tebalina busobozi ku identifyinga bizibu biri mu kitundu kyabwe. Tebalina. People not that gundi. Oba ba candidate baba bajja baba no babalimba. Abantu tebamanyi. Tebali ku level yo nkugambye. Bw'okimanyi n'okutegeera butegeezi comment mwoli kikwetaagisa okusoma. N'ogitegeera. Kyo wano tulina n'abantu atamanyi kyeyamaani we. Gwe kyeyamaani we bamuyani. Omumanyi. Kati gwe omumanyi. Kyeyamaani we bamumanyi. Okitegedde kakati bano bali informed. Naye tulina abatabalina kyeyamaani waabwe. Ng'ote tebalina kyeyamaani waabwe. Era nga yakugamba ngewa kyeyamaani agenda waliyo ki? Misango. Ekibuuzo kyane ne kibeera. Abantu abafaana bwe batyo omuwooti obuvunaanyizibwa okulonda president. Tulina okuddawo, tulina okukola reforms. Kali kalungi bote. Buli mubaka eyagudda gye ebintu bye byabadde yawa constituency. Nkugambye bwe nti nze sisobola kikola. Naye akikoze simulinaako buzibu. Ani katolo oli mu kwa ideas ezo. Buli gwasola abantu nga bakutyobodde butyoboozi. Omanyi akalulu kano mubaamu ebintu bingi. Wano waliwo omusajja bamuyita Kwezi. Yali agudde n'eddalu lw'akalulu ke Kassanda. Kwezi yagaba enkumbi. Oba zaali mmeka? Ne bamuwa tebamuwa na kwota ya nkumbi ze. Obululu. Ontegedde bulungi. Nenga buli maka gaafuna. Abantu beyagira era oli ajja kubuuza nti baali bazimutumye. Naye waliwo ekintu kyolaba nga kafuusa akamanyiiro. Okitegedde nga kamanyiiro kennyini. Abantu n'ebigambo bye boogera nakugamba obululu si oba okulonda si event. It is a process. Erimu okwewandiisa, erimu okunoonya akalulu, erimu byonna paka kalangirira ne bakulangirira nti Kimbowa yawangudde. Eyo yonna process. Waliwo by'ojjoyitamu. Osanga abantu ne bagamba nti kati ffe wano waliwo n'abantu abamu abakusaba transport. Eriyo n'ababaga era abamugaba. Naga nti mpa transport nze kirabuziwe nina transport. Eriyo n'ababasomba ku laale. N'otuuka ku be wasombye. N'otuuka ku laale gundi ku polling station watadde abantu 36 nga waliwo obululu 4. Ng'ezammwe bwe zibadde laale zammwe bwe zibadde. Wulira nga waliwo obululu 4. Naza NUP. Nakugamba nti nze nali egondi. Awuliriza. Buli omu aba anoonya kalulu kuwangula gwe gw'omanyi. Ontegedde? Gwe gw'omanyi kati tuli mu Victoria parties. Twabadde e Busia. Neebuuza kati ku Victoria ani abayise? Tebazze. Tewabalabye ku internet. Wa ambassador Wundo. Twabadde Busia. Ekibuuzo kyange kiri nti kakati tubaagaza kalulu tubaagaza ki? Mere mwadde mugabye mukyere. Tebazze. Kakati gwonkakasa otya mbuno tebajje. Buli mubaka nga abalonzi bakusiriwaliddeko bajjeeko ebibyo. Oba wali wateekayo ebipipa. Ate era ndabula ababaka. Ababaka mumwereetera obuzibu. Ontegedde? Era awoka wennenyeza profesa. Tolimenti kubikola ebyo. Bakola ebitali byabwe. Lwaki okola emirimu egitali gigyo? Ogenda kwerumya omutima gwa bwereere. Beerawo nga tobakakoledde. Ekyo nakyogera dda wano. Bwegenda oteese ababaka batuwuddisa. Tuuka mu parliament. Era nze nabagamba nti politics mwamwonoona. Muguzeguze bwa ambulance, muguzeguze ebintu eby'ekisirusiru, muguze kino, muguze kiri. Era nze by the way, bw'oba oyagala corruption, teri corruption esinga muntu aguza ambulance ng'oli MP. Anze nabuuza. MP ambulance bw'oba oli oyagala gigula, gikwate gigule, gitwale mu Ministry of Health, bagambe eno ambulance yange muginterewa mu kitundu kyange ebeere ng'eri controlled and managed by the Ministry of Health.
naye bw'otandika ogamba munno zibagula motoka za laale za campaign tebagula mmotoka zaabwe bw'atuuka olweggulo ng'amugamba teekamawo emitwalo ebiri ogyetolozeemu genda ng'ewuuma giseko mu kawempe awo mu kawempe biki kati bano bali mu jjamba bagambe musajja yagula ambulance bambi yayamba abantu kumba alimba nalaba emmotoka byabalimu ensi byakisasiro nga biyisaamuko ku ggaali kati ekyo kyenkugamba nti mwe ba MP muleke era gufuuke omusango MP aguza ambulance okwatibwe because ogwo si mulimu gwo ebyo byebireetedde ba MP abalungi okuva mu parliament kubanga MP omulungi ateesa tasobola kugula ambulance nanti nze ekyasinga okuba neewunyisako abo abasajja ekituufu baava ku bye balina okukola ne badda ku bitalina kuba byabwe wuliriza naye si ne batwalirawo bwe batyo okugambye kati ensobi gye baasooka okukola ba MP bonna batasobola kukola abatayogera tebamanya kwogera luzungu tasobola na kuyimirira ku fulo ya parliament tamanyi na kyakwogera kakati ye kyakola adda mu community ng'agula ambulance ng'agula gundi nga yekyanga kati ng'abalowozesa nti ategeera naye kyamazima MP agula ambulance yeetaaga kukwata MP asima tooyi ku kyalo yeetaaga kukwata kubanga ogwo si mulimu gwo anti ne parliament bakyateesa kati basalawo kabakole ebyo anti wuliriza ogwo si mulimu gwo omulimu gwo gwa kulobinga kugamba nti bannaye waliwo ekitongole bakiyita gundi kyazze kigenda basimira tooyi kigenda bakolera nayikondo kigenda bakolera kino naye gwe bw'otandika okubikola abantu bajja bikubanja bugula keesi z'abafu ogula ote keesi y'omufu abatuuze babikusaba bo bamuse kati bamanyi nti abatuuze bwebeerawo oziike abatuuze bwe balaba omubaka balabanga source of income kakati nanti wuliriza kubanga nabo bennyini ba MP bwe baba bagenda mu parliament kyenkugamba kiri nti electoral reforms zeetaagisa deliberate lies obulimba obwenkukunala mu kalulu buveewo butya ngenda bakolera oluguudo ng'oli MP ogenda dukola otya anti kati n'abalonzi otya tebamanyi mulimu gwa mubaka kyenkugambye nti kakati ku kyalo nga Mmengo kuno bwe kuli tulondemu abantu baffe 8 abagenda tulondera pulezidenti abagenda tulondera omubaka si buli muntu alina ID nti alina okulonda bye bireeta bino ebizibu waliwo ne basooka okuwa omwenge n'atamiira bamuleese olwedde mutamiivu n'abalaba ewaffe Butambala nga bazze batamiivu ng'olwedde mutamiivu bamugamba nti ono ng'agenda yenywera mwenge gwe bugenda okesha ku makya nga neyayisemu teyategedde nti naye yamutiikiriza nalabyeko obululu buno bwazzeeko nga oli mphototic nga yawandiisemu mwabba akalulu kaffe waliwo yawandiiseko wano wansi yateekako wano wansi Kizza Besigye n'amutiikinga nakala mumwerabiddeko candidate kakati abantu abali ku level efaanana bw'ekyo tebasaana kulonda mmwe mubakako ekintu ekitali kyabwe nakugamba politics wano twamuyingiramu nga tetumutegeera abantu abamu tebasobola na kudefining what is politics kale ekyo atukivuddeko emboozi eri endala esaanikidde social media era eri kansonsi bandi ye ng'ali wamu n'akagurupu k'ababaka naddala abagudde akalulu bagenze wa President Museveni mugenda wa President Museveni bo bye bagamba ebyadde batuteeyo bakama baabo baba batwala mu bibiina tebalina kye bamanyi Sibambi yagambye nti bo ekyatula President Museveni baagala reconciliation baagala kumusaba kuyimbula ba political prisoners abasibe baagala kumusaba eggwanga liberemu emirembe n'ebirala bano abalala babatwala mu bibiina kuba Sibambi ava mu FDC amuli ati boy Ssekagale we FDC agambye tetumusindika nkera tumanyi yateeseza nga ayinga muntu ate buzibu ki nze bwe mbeera nga ndi mu NRM kinjijako endowooza yange ey'obuntu mbadde endowooza nagenda okuyingira mu kibiina kyammwe nga ndi muntu waliwo omwana omuto w'emyaka 2 gwe bayingiza mixed reaction ndi bweti abantu abamu bagamba nti Nsibambi ne banne be babadde bye bagenze oteesa Museveni balimba si bali mu kwogera wano ekisooka yagamba twabadde n'abannya abamu baatidde kamera lwaki abantu badde kamera anti kubanga mwaza nakugamba ebyobufuzi byabasomako temumanyi kyakukola mulowooza teriyo tteeka likugaana gwe ow'ekibiina ekirala ogende wa pulezidenti n'oyogera naye ku nsonga yonna teririiyo era ono politics wammwe wa kyenyaji waba Bobi Wine
Ochegedde owa kampu taliyo mu nsi yonna. It is okay okutuula n'omuntu gwe mutakkiriziganya naye ku nsonga ezimu n'ogamba nti olaba ensonga yeeyo sigikkiriziganya nayo because at the end of the day gwe bw'oba weesimbidde mu Uganda n'oli afuga Uganda mwenna mwetaaga okukola ki so kati oyo politics wammwe mufu kyenkugamba kiri nti politics mwamuyingamu temumutegeera Obote kubanga muwuliriza muli driven by the masses ate masses olwedde bo balema era nze kasampuli nga abantu bampagira nnyo ku kintu nzita ku bigere mmanya bumanya nti kino kikyamu kino abayo Obote ekintu kya Nsibambi ne banne kye bali mu kuvuga of course kyetaagisa naye kyetaagisa ku level eri national gye twandise national dialogue kubanga ekisooka baba bange ekyamazima baagala kujjako President Museveni tagenda kugibako meeting abantu babiri. Wuliriza Museveni eyo story ya kumujjako anti bye bibaba oyo bogus nawe tombulira kasasiro. Wuliriza tebaagenze mu Museveni kumugamba kuvaako kye bali mu kukola dialogue tetegeeza kuvaako kwa Museveni. Dialogue etegeeza butegeeza nti bwe ntuuka okuvaako nyinza kuvaako ntya bintu biyinza kutambula bitya tukwasaganyiza tutya. That is the point. Bino bye mulimbalimba nga mulowooza nti nno wano tewali owalwanyisa Museveni kubanga mwamulemererwa temumusobola. Nange nayagalako Museveni agende nenkizuula Museveni tetumusobola lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka yeeteekateeka kyokka ffe abaagala okumuggyawo tetunnakola ki tetunneeteekateeka. Ekyokubiri tulina omululu kyokka ate ye akulaga nti ye talina mululu ye omululu agulina ku kintu eki gwekwata ku ntebe ye kyeya yokka Museveni yawadde asobola okukuwa ssente zoyagala naye zanyira kumpi n'entebe eyo kajja kakasa nti ono wabala si wakusaana agyetaaga so kakati tukkiriziganye emboozi zonna ezoogerwa obudde buno zirina kutunuulira kintu kyakweteekateeka. Reconciliation kuki oludda olulwo oluli mu buyinza wuliriza eyo si reconciliation. You're just abusing the language. Anti wuliriza ayogera ebyo kubanga bye mwagala okuwulira nammwe bye mwagala okukola ki okuwulira. President Museveni wano ebyokukyusa bingi. Ekisookera ddala tulina ffe kweteekateeka kukyusa bintu bino wammanga nga Museveni agenze okukyusa constitution ejje ku mukulembeze obuyinza bw'alina emulekerewo obuyinza obusaanidde. Kuba olwaleero President Museveni ne bw'olaba mweyisa dikiteeta si dikiteeta mwamuwa obuyinza buki bungi. Obuyinza buli Museveni kintu kyakola gwe mbulira ekintu kimu kyakoze nga tekiri mu mateeka. Buli kimu kyakola kiri mu mateeka. Obuyinza obumwe bwa ssemateeka obuyinza obumwe bwa ssemateeka tewaliwo kyakola gwe mbulira kimu kyagamba nti nno ekyo yakikola out of interest kintu kye tekiri mu mateeka. Naye ng'ate bwe yali akola constitution teyali yekka akakiiko akagikola n'abamu bakyaliwo Bamiria Matembe bonna bakyaliwo balamu tekuli yafa. Gwe mbulirako nti Museveni yabakubiriza n'abagamba nenange ekyo mukikyusa mukiteeke wano era bonna bagamba kyokusinziira ku mbeera eyaliwo because politics constitution yali nnungi bwe baagikolera yali nnungi mu kiseera ekyo influenced by him. No mpuliriza constitution eyo gy'olaba yali nnungi ekiseera ekyo. Ekiseera kino tulina kugikyusa tulina gisalira amagezi gagikola ki gagikyusa. Andi kyogera kituufu naye kyeŋŋamba nti okukyusa kwayo kwe baze nga bagikyusa badde nga bagikyusa for interest ebintu yes kubanga era baateekamu n'akawaayiro akakkiriza omuntu ogikyusa ate era nga pulezidenti asobola paalamenti esobola. So kati bwana Nsibambi reconciliation kiyayogedde si kituufu. Ekyo kyayinza okuba yayogedde kiyinza basanyusa naye si kituufu okuyimbula abasibe kubanga bw'oyogera reconciliation tewali musibe atalina fayiro kubanga bano abaana balina emisango abo abaana ba Nuupu bayitirivu balina ki emisango naye weebuuza emisango baagikola batya. That is a question. Okyegere bulungi nnyo kubanga tebamanyi bya bufuzi bo bajja ne bagamba nti Kimbo waafa agambye atya bale Kimbo walina tufa naye ne bakoleramu emisango because abaana balina fayiro. Tewaliwo muntu ali mu kkomera awo nga talina fayiro.
bwebaba we bali eringa 1% or 2%, 98 balina 5. Kakati gwe boyogera reconciliation oba otegeeza butegeeza nti President Museveni abasonyiwe, kanatala okubasonyiwa nakyo kirina kikitegeeza oba batadde mu nyanga eri etya. Tosobola kusonyiwa ku musago otakkiriza, ekyo okimanyi. Tosobola gamba muntu nti amusole over what. Kale abantu abamu bagambye Otegedde. So kati tulina kulaba, wuliriza, tulina okutuuka Kimbowa ku level etunuulira causes of the problem, not the problem. abantu abamu bagambye nti Councillor Nsibambi ayogere amazima, bayinza oba babadde bagenze kusaba kasente kubanga wuliriza teri atuuka wa Museveni okuleka nga wagwa eddalu notasaba ssente, kubanga otunulira face nange kennyini otegedde, nange kennyini eriyo omuntu atuukayo n'ayogera birala. Kasukubu yatuuka yagamba tukola nnyo tulina ssente, anti nedda ebyo byeyogerera ku kamera, byeyogerera ku kamera. Waliwo ebira bimwogera kati wali kamera, ate oba oyogedde ku kamera kitegeeza ekintu okiyiye. Kakati wuliriza ensi efugibwa bwongo, ontegedde, because ne Kasuku naye alina emirimu gye gyakola, ontegedde, gyatali ready compromisinga lwakasente kagenda kujja mu State House in just because bakujja kuwa million 10,300 maaso go, otegedde. So naye byonna nga bimaze okuggwa, tulina okuddayo wansi netutereeza eggwanga. Bw'olaba faces ezabadde mu kifaananyi ekyo kyabagamba nti bagenze kusaba President ayimbule abasibe ne reconciliation. Of course Councillor Nsibambi simubuusabuusa. Actually mu bantu abali mu Uganda muno omuntu asobola okutuula ne President Museveni okudayaloginga ku nsonga ezo, Councillor Nsibambi is number 1. Exactly. Councillor Nsibambi asinga ne bano bakina Bishop, akina abayimaamu, akina bano abasaba n'amamotoka. Kwa Councillor Nsibambi buli kimu akirina, bwe ziba ssente azirina, bwe giba myaka abaddewokko, bwe gaba amateeka agamanyi, amanyi kino kisobola kukosa kitya eggwanga, kino kisobola kiyamba kitya eggwanga. Emirembe gyonna agikoze ki agibaddemu. Bwe kuba kusomesa balamuzi, Councillor Nsibambi wano mu Uganda ndowooza nga 85% abalamuzi bano bonna bali baseko mu kirasi ya Councillor Nsibambi. Balooya abali wano nga 85% bonna yali. So oyo yali eligible era ye mukkiririzamu. Naye bwe ndaba abalala ababadde mu kifaananyi ekyo nga mulimu Latif yagudde ku bwammeeya bw'ewawa, mulimu muganda we mukwano gwa Haji Farouk Ntege, mulimu Kabuusu Moses yagudde obubaka Parliament ekyamuswa. Ekyamazima bw'olaba abantu abo nawe oyinza obutakijjaawo nti tufadde banonya kasente oba basasina serengi mu kalulu. Anti wuliriza, ebyo byonna bituufu, naye oli bw'aba akuwadde ensonga enkulu, kubanga ssente ffenna tuzaagala, naye wabaawo ensonga ki enkulu, the core issue, ensonga yennyini eyatututte gye twagala, then bino ebirala bijjirako. Kubanga ogenda balangira ne caayi gwe banywedde, waliwo bagenda mu State House n'atanywa caayi n'atalya mmere, ng'oza mmere eba yabatutte. Kyenkugamba kakati nga bino byonna nga biwedde, naffe bwe twabeera nga ne Nakasero ku gundi nga online laale n'emmere twalyanga, naye kyatutwala kyali kyakunoonya ki kalulu, ne ssente baatuwa, ontegedde, naye kyatutwala kyali kyakola ki kunoonya kalulu. Kati ebyo bijjirako, naye tukkirize ensonga enkulu. Wano twetaaga reconciliation, ago ge mazima. Ne ku ki? First of all, todda mu reconciliation yakwogera bwogezi. Reconciliation bagimakinga with the steps. Ontegedde, si kulaba bulabi Museveni alone cannot reconcile with Uganda. Era bangi bajja kumulaba bulabi bwe bityo, abalala bajja kumulaba buki bulabi, okyegere bulungi nnyo, n'abalala bajja kumulaba inene mob reconciliation. Era bisigalaawo. Twetaaga okuteekateeka communities, abantu bategeere wawe tubadde, wawe tuli, wawe tulaga, wawe twandyetaaze. Abantu basooke bakitegeere. Kyobulaba nti nze obwongo bwange obusinga buteeka mu bantu. Nze sagala nnyo kumala budde bwalina kuvida, kuba kankubuulire, kaabe Museveni, kaabaani, bonna baliwo lw'abantu abangi, the masses. Naye abantu abangi buli lumu n'abalekanga ebbali Obote bano bakitaffe mu Katonda bayinza okukwatagana ne Councillor Nsibambi ensonga eyo negenda mu maaso, oba bo bali mu nsi ya anti bakitaffe mu Katonda balina ensobi bbiri. Bulira, bakitaffe mu Katonda balina ensobi bbiri. Baalekerera abantu ne badda ku muntu.
ontegedde baalekerera abantu fe eddalasa tozimanyi nzimanyi kubuulira kw'abasiraamu kwabeerangawo nnyo fe nze nakula omugenzi mukama amuwumuze emirembe the right reverend Samuel balagadde sekadde fe twakula yatubuulirira era nga buli sanda bavubuka ffenna tuvaawo netwambuka wali waggulu ku gundi kunankani awo waggulu awo ku church enamirembe ng'olweggulo olw'essande kutubuulirira n'atubuulira kuba enjiri bo gye babuuliranga ebintu ebyo kulokoka kugenda mu ggulu tebaalubuulirako mmotoka nnene simanyi hama simanyi tebaabibuulirako okitwala kati okifunye aw'okutaawo okinywezezza kati tokita ebyo tebaabibuulira baabuuliranga enjiri egi yagenda mu ggulu kulokoka kugenda mu ggulu okulokoka kyeki okulokoka kwe kuleka byonna ebisasamaza ku nsi eno n'otunuulira ekintu kimu katonda wo ne byakuwadde ne byakukoledde kakati fe yensigo gye tulina naye abaana ba leero kyaki eziriwo ddi lwe zisomesa abavubuka ki kye balina okukola kyaki ezi ze tulina ze ziyigiriza ate abaana ogenda okuwulira mbu ate kyaki yavuddemu ebisiyaga ogenda okuwulira mbu ate kyaki yerimu pasita awemula okufaako obufi amukola agagambo nti kyaki pasita n'abakyala babiri mbu ate kyaki pasita yagobye omukazi n'awasa omulala ogenda okuwulira nti ate kyaki kati essaawa eno wetuwulirira mbu ate gundi twakutte bishopu nate bamukotte n'omukazi omulala bishop bamusanze n'emmundu kakati kyaki ezi ze tulina zaava ku mulamwa tuwulira kati amataka olwaleero kyaki bapasita batunda amataka balevirandi batunda amataka y'ekkanisa n'alitunda kakati olevirandi afaanana bwati kitegeeza nti baava ku mulamwa kati olwokuba nti baava ku mulamwa society yayonoonekakankubuuliragamba wekiba pulezidenti tuyingira 2026 n'emmotoka yange enkadde kakati kyaki buli kyaki lwedduka kubanga kyaki eziganye okukola obuvunaanyizibwa bwazo kati olwokuba eziganye okukola obuvunaanyizibwa bwazo ze zino results zolaba muki mu society so bakitaffe mu katonda mu nsonga y'okutuula ne president bwe tolaba twajjukira kitaffe mu katonda wano waffe ow'ennamirembe bishop bwe bamugamba nti bwe yayogera ku bya poliisi ojjukira kye baamukola ontegede bulungi nnyo lwaki kubanga mutunuza ttulu ontegede bulungi nnyo ebizibu ebijja nga bitunudde sayidi endala temubyogerako mubyogerako bitunudde sayidi emu kati awe wali obuzibu nti omanyi kye bayita credibility buli lwogaana okubeera credible ontegedde buli lwobagaana okubeera credible nti leero oyogera kino enkya n'oyogera ekirala luli n'oyogera kiri ffe baatuvumanga muvuga obeera kyamwenaalemu owagira Museveni netubagamba nedda Museveni tumwogera kuba tumwagala nnyo tumwagira kubanga yasobola embeera gye tulimu kati ontegedde tetumuwagira kubanga tumwagala nnyo era singa otuwa omukisa ogw'okulondawo singa tufuna omukulembeze asinga Museveni tumuwa buwi ontegedde naye essaawa eno bw'otunulira bonna abaliwo kumpi abasinga bonna kati tugenda kukola tutya so bakitaffe mu katonda simanyi bano bamufuti baani abo tetujja kubeeyambisa nnyo mu nteekateeka kubanga bo balina n'omukisa balina already platform teriyo wano mu Uganda kankubira ekintu kimu Uganda ze zimu mu nsi yonna ezirina eddiini omuntu bw'otamusanga mu katuliki omusanga mu protestant bw'otamusanga mu protestant musiraamu bw'osanga si musiraamu aba mu orthodox bw'aba si mu orthodox abeera mu Seventh Day bw'atabeera mu Seventh Day abeera mulokole era bo ontegedde bw'atabeera mulokole abeera waakiri muki waakiri abeera owa mama fiina kati gwe mbuulira ani atayina bantu ate era bo baafuna n'omukisa okusinkana abakulembeza bwe babaagalidde kakati gwe mbuulira kati gwe mbuulira ebyo nga basabira eggwanga ddirwe wali olabyeko nga bataddewo embeera ey'okusomesa eggwanga lino okusomesa abantu n'abajja mu communities bajja kubalokola basindika mu makyaki gaabwe mulokoke muyingire kyaki kati oyo kasasiro so tugenda kuba tetujja kusukkawo nyaawo naye
mbadde neetegereza ebintu ebitambula mu bantu abo bannabyabufuzi n'abaani akantu kano kankuteko nnyo mwali wano nga mbawulira nga mwogera ate naye nawulira ng'okyogera mbu Mwanga Kivumbi yaleeta eggaali okuva e Kawempe yaleeta abantu okuva e Kawempe yaleeta abantu okuva e Kamwokya n'abatwala e Butambala simanya mwali mwogeza bukyayi nafubitizi na mutima mubi naye NTV yatuyambye nekola follow-up story abantu bonna babadde be Butambala bazikirwa Butambala apart from one person yazikirwa mukono gwotamanyi nti NTV ebbanga lyonna lyebaddewo y'opposition ekyo tokimanyi era nakyo kikubye gwotamanyi nti NTV tubadde tuli mu campaign ewa Museveni nga tuli mu campaign nga NTV eraga nti Bobi Wine yalidinga ani Museveni yamugigoba wuliriza goza Museveni yava mu bbanga ogigoba gwotamanyi nti nno NTV yemu ku TV ezisinga okubeereza opposition ati NTV yazika abantu Butambala mpuliriza bulungi nze siri musiru ate nze siruma mu bigambo byange bemba bigambye kyemba ntegeeza tetugamba nti abantu be batwala Butambala be baafiirayo ekyo tewali yali akyogedde naye nze nina obukakafu nti abantu bagenda Butambala abatali be Butambala ekyo mukyusa kikyuse magamba abantu be basasi be Butambala ate kati kankubuulire amasasi nga gatonnya gasinga kuba batabadde mu kwekalakaasa ekyo tokimanyi tokiwulirangako kyogamba tewawulirako nga babika maama wa Kivumbi tewakiwulirako ate ye yamubika abantu boogera boogezi yamubika batya era nakuulira nga omulumiriza mu Kivumbi yabise maama we wuliriza bulungi information bagijja ku ye ekyo buba okiwakana wuliriza information bagijja ku ye ani yandibise maama we nga tabeera naye ekyokubiri kankikugambe waliwo abalala abatannaba kulabibwako be batalaga naye okimanyi nti waliwo abantu abakyali mu ddwaliro kati nga abakyalina ebisago nga bakuba abamasasi nga si bamasasi nga Mwanga Kivumbi abantu be bakuba bali anti babaanika ensi balaba naye kaki kyetubaddeko kiri ekyabafo kyomukkiriza nti bali Butambala mpuliriza bulungi sikikkiriza nga n'abalala wagalabye n'abafamire z'abagenzi nga abantu bafa buli lunaku ezo famire wuliriza nze amawulire kasana gazuula nti galina agenda nagata okay na kino kikankikubuliriza wuliriza amawulire gammwe nkimanyi galina agenda era muli mu mirimu mukola ate oba munnange eyali omusuusizi wammwe w'amawulire kati yo leader of opposition kati nakino muyinza obutamukolerera ne mutakola bizinesi nga bwe mwagala totawana tugende mpola bweleeta abantu bange tugende mpola tugende mpola kankube essimu eno ogenda kubira kankubire omuntu kuba eyalina omwana wendejje wano ontegede bulungi nnyo eyalinawo omwana we nga bebamu kubagenda ne bagirira era nakyo nga bwomukubire kankikubuuze teeka ki lyemba mmenye okuleeta abantu ne bajja mu kitundu kyange nga si bewange nga bali mu Uganda muno teeka ki tewali wuliriza tewali lwaki mukyegaana gwokireese nedda lwaki mukyegaana mwe mukikkirize nedda tewali teeka lyoba omenye sikyo tewali lwaki mukyegaana tekiriiwo kuba sikituufu ate tutya ate mutya abantu be Butambala tetutikanga abantu kubajja Kampala ekyokubi kikino teeka ki akale tugeze obote ozimba wano kizimbe kyo oba oli engineer kuba nkiraba nnyo mu bayinginiya omanyi ffe twapootako nga engineer abajja wano n'abakuŋŋaanya ng'alina site e Hoima ne mugenda e Hoima ne mubeerayo emyezi 2 mwezi gumu ne muzimba kizimbe ne kigwa ne mukola ki ne mudda nali nkizimbe waddemba okugenda ku LC n'ategeeza ku ekitundu naleesa abantu muno bagenda beerawo naye ne waba takikoze era talina musango gwabemenye that's ekimukozesa ekyo nti in case of anything buvunaanyizibwa naye waba takikoze mwe ne muzimba kizimbe kyammwe kiri mu mateeka alina pulani alina biki ne mumaliza nga temulina nsobi gye mukoze ne mudde bwammwe era mubeera batuufu kakati kakubuuza ate ddyo teeka ki okujja ne mutandika okusasira amasasi abantu be baleese
Ntwali Kivumbi yali esaba tokuba Kampala lwaki ate mukuba bakubi masasi ati kati ogambye si tebavudde That's example. That's example. Kati twogera ku reality ku kyaliwo babakuya masasi lwaki ate baba bakubi waliwo abantu 10 bokaawo abantu bali bangi kubanga bali babalira waka lwaki abo 10 bwe baafa ayi bachi abo kube bafa amasasi gakwata kaabo webale nnyo amasasi gakwata kaabo tewaliwo ogamba kati gwe kyoyagala ogamba tewaliwo commotion yonna tewaliwo mbeera yonna polisi yakeera bukezi ku makya nekuba abantu abasatu kati commotion wakawo omuntu kubanga ebyo bintu singa byali mu katawuni njagala weteekemu ssente oba si kyo tenoba teweetaddemu ssente njagala ogende kuba kati kyetwogerako tukitegeera njagala ogende wa Muwanga Kivumbi sina wa Muwanga Kivumbi ewa mama wa Muwanga Kivumbi otegeerewo bwe wafaanana olabe because the geography will tell you exactly what can happen. Nze kyenawulira ekyaliwo nti Muwanga Kivumbi yali atalinga obululu ewuwe nga kandidate yenna because obalamu naawe bw'oyimiridde n'okugenda n'akizuula nga wangudde awuliriza obalamu n'olwokugenda kuki kutale n'ekirala abantu bwe bwasendesa bakumira obululu bakoma mu DRF mubaako ne we mwagambidira omusango ogwo uliriza omusango ogwo guli mu kooti badde nsaba olw'obulungi bw'omusango tuguleke kubanga bwe tunatandika okubeera ku musango guli mu kooti nga gwolina gbowagira kikulaga bulazi era gwe mwe musudiya busudiya ate mukola bubi omanyi lwaki mukola bubi gw'omanyi amazima naye betugamba ebintu bino tebabimanyi bo balabira ddala omuntu ali honest byayogera nga byamazima byamagezi anti nze nkubuulidde kati tuli mu kusiga obukyayi mu society olowoozesa omuntu mu society nti byoyogera byebyenkomeredde kumbe olina endowooza so olw'obulungi bw'omusango omusango gubeereyo kasa guli mu kooti kooti ejja kusalawo okulenga naye togikkiririzaamu kubanga bwe buzibu bwe tulina omusango bwe gusalibwa nga guli ku sayidi yo omulamuzi yakoze ekiriyo bwe gusalibwa nga batwala ettaka lyo ono omusango situmulabangako kooti okkiriza nti ntuufu oba si ntuufu kooti tesobola kubeera ntuufu ate tesobola kuba nkyamu erina lwesobyamu oba byonna byebakkiriza tesobya amateeka ge mutategeera abalamuzi wuliriza kooti tekolera ku feelings ekola ku mateeka kati amateeka gasobola okukwatira outside